Nawe lutowe tandise okuwomerera ajititiria nawe nyingirira ddala mu kintu bannange nawe sula lutuwe oyo nanzija mu muudu ntandikire wamma haji nawe tutandikeo kuchinyusi wenyini nyini ao nawe haji titiria Okay, tugamba nti essaawa eno yennyini mpozi tubadde tunoonya mwana mulenzi Big Eye abadde abuliridde mpozi okumala akaseera n'abandi ne bagamba nti baraniko okubigamba mbu ku podium takyaliko bamugoba kumbe bambi omusajja abadde ng'akyaliyo tumuzudde n'agenda kubira mpozi ng'atunnyonnyolamu atubuulire embeera ye eri etya nga ye memba omupya wa NRM ayimiridde atya Big Eye buuza kuwatuliza abatulize sawa ino bannange nze uno Big Eye Star Boss wendi wano Muganda amwe kyali wamwe obadde obuze nze mbadde mbuze ku ggwe ng'abalala bo bakulaba abalala banda babeereyo gye nkolera okolewo okusinga kati era nkolera mu Uganda n'ebweru wa Uganda kubambira ku bivulu naye okusinga foundation ebadde kututu foundation nagwera mulimu kubeera ndiyo lwakuyimba kwange nga brand ambassador naye kakati bula nga takyalabika takyalabika gweyagala mulaba wa bula takyalabika naye tuwagiranga yabadde amansa sente walabikanga nti ayina strategy ye nga bwagitambuza kale nti atambula ku program ye obudde buno ogamba concentrate nze ku rehabilitation center ye ebusunju egenda okubanga ekwata ku bavubuka okubanga bajja kubiragalagala okubanga barehabilitatinga so kati agenda kubanga atambula nga bakuŋŋanya bonna nga batwala ebusunju so kati awo wali fonna okuba bazimba basenda bakola ki project yesu yagikubira nga etwala myaka ngemeka project sijja kugamba myaka kuba sinze muzimbi waayo erina ba engineers ababiriko ebyo nti guli munde naye nga kyemmanyi nti tewummula basajja basula bakola basiba bakola basiba bazimba abantu bagamba mu ekintu wali wakiddukamu eyo mbolo kuba zaali zaggwayo ekya project eyo ekya foundation ndiyo ku contract because she professional na signinga eri banga li na signinga okitegeera yali liwedde koko gwe sinavaayo kuba contract ye kyaliko lwakuba nti abantu balina ate ng'egye bagala okirabamu ovu ekisibwe kiri waliwo akalala twakulaba lwali lunaku lwa tale 6 nguyewe nanisa akagundi ka NRM nova noteka nayo ku Facebook ze wa NRM ne bagamba Big Eye kachikabala because nange nina choice okugamba nti oba nti ndi eno oba ndi eri nze njagala nnyo abantu boogere ku freedom ate nga bagiwa abantu okitegeera saagala muntu kwogera ku freedom ate ng'omuntu bw'ataba ku ludda lwe ate amulaba nga mulabe we okitegeera so saagala abantu kwetiiririra bw'oba nga owulira nti ensi yo erimu eddembe vaayo olage eddembe lyoli wa ddembe okwogera kyonna ky'obayagadde kasita oba nga tovvodde Big Eye awo nini ogambye nti oyagala muntu yeetiiririre tegedde naye ate okusinziira ku abadde bazze babagoberera mwe kati nga muwa abavubuka mwe naddala abadde nnyo mu foundation kigambibwa mwe mwateekebwa okulwanyisa Bobi Wine na people power kasita ogambye nti kigambibwa of course buli muntu nti waddembe okwogerayo ekyabalowooza okitegeera kuba nti abantu boogera nnyo ebintu ate nga tebabimanyi nga tebamanyi kyekituufu kiri behind that kati mwamulwanyisa no tewali muntu alwanyisa muntu yenna tewali muntu nze siina gwe nnwanyisa ate ne foundation terina gwe lwanyisa eri foundation kibiina kya bonna kyewa tekyawulamu mu bibiina bya bufuzi tekikola kikwata ku muntu yenna muna Uganda yenna ayina obwetaavu okitegeera mwe endowooza yammwe yawukanira so eyaffe eyange ng'omuntu eba yange okitegeera si ya muntu yenna buli muntu ayina endowooza ye kakati oli ku NRM engeri gy'oli muvubuka abantu badde bagamba nti osanga yandibadde ali mu people power endowooza nebaawula ki ekisinza okubaawula gwe ekisinza okubaawula ku Kyagulanyi obviously tesobola kufaanaganya ndowooza buli muntu abaako byayagala ate buli muntu abaako bwatunuulira ebintu okitegeera lwaki gwe olowooza mu tulina okuba ku kyekimu saagala abantu balowooze nti tulina kuba kusayi nedda
siwe kai tusula wamu nze mba nasalawo okusula nti oba nti nze kansule muyenga otegedde oli nasalawo okusula jasuze otegedde gamba we have different desires tosobola kuba kyekimu yes tuli bayimbi ne buli muntu alina bwalabamu ebintu bye ate si mu mpalana si mu bukyayi si mu ki omuntu nakasitaba nga ali above 18 aba akkirizibwa okwesalirawo okusinziira nga ye bwalabye ekintu kasitaba nga talina gwakusezza kakati gwe nga gwe 221 Bobi Wine omulabawa simanyi we mulaba kuba simanyi birooto bye ekirooto ekisingira ddala 221 yalangiridde ayagala kwesimbawo rather kuba president era simuyinako obuzibu simuyinako obuzibu bwaba muli kyawulira then that is okay bwaba kyawulira kankubuulira abantu saagala bafuule nti omuntu okuba bw'ati kirina obuzibu tewali kirina buzibu owa NRM waddembe okuba mu NRM otegedde ow'ekibiina ekirala waddembe okuba mu kibiina ekirala bannange ffenna ekisinga obukulu nti tuli Uganda ate ffenna bamusaye gutya gumu waliwo album ya President Museveni yakoleddwa nawuliddeko balamu eyo mundoza kuba kiwemuyemu omutwe olio wafichalinzeko mu album eyo safichalinzeko ekyo nkwa straight answer lwaki ate sinze nsalawo nze album si yange era eriko nanyiniyo nagiddukanya naye singa babadde bagambye nti tukoleko katuni ne Big Eye era nkati lwaki ngano okukola singa mba sikinako buzibu kambabuulire saaga tufuule ebintu bizibu ebintu byangu temutekawo mbeera nzibu Bannayuganda embeera nyangu bintu byangu biri okay okitegedde kankubuulire nekunaba nga okulonda kutuuse ensi jja kuddawo etambule nga bwetambula naye bagifudde mu kizibu bwe bito bwe biri era tujja kuddawo butwesange twebuuze gundi ogamba otya ensi egende mu maaso tewali kyanjawulo otutunuulira abayimbi kati bonna banne bannakatemba benyigidde nnyo mu byobufuzi Judith Babirye Katoluwama Bobi Wine Kalifaganagana yewu ya Judge of Lutaya okyogerako ki sikirinako obuzibu kirungi si kibi because omuntu okujjambya obufuzi aba asazeewo okubaako n'ekyakolerako abantu be aba afunye okulumirirwa oba oluusi aba yakusavinga ggwanga lye ate aba ayagala nnyo n'eggwanga lye omuntu okujjangeri kiye kyaffectinga mu muziki kubanga nti ate kati bonoonya omuziki n'omuyimbi naye mutuuze Munnayuganda saagala mujyawo kuba nti ye si mutuuze omuyimbi naye mutuuze Munnayuganda era bw'aba yasoma nga alina ebitabo bye nga bimukkiriza okwesimbawo kye kimugaana nawe osuubira okwesimbawo sikirina obudde buno naye ate sirina kiŋŋaana bwe mba nkyagadde sirina kiŋŋaana bwe mba nkyagadde sinasuubira naye ate kiŋŋaana kusuubira era olina okubeera n'ekirooto ssebu nogana bwe ngende ne waffe era bwe naba nkifunye nja kubagamba naye sinakifuna sinakifuna kakati tuni empya 2019 kiki kyolinawo otegese otya 2019 ninawo tambula kati ensonga oluyimba lwa tambula kankubuulire oluyimba luno abantu balwagala luleesewo ensasagge luleesewo ebbugumu awo video yawedde eri ku TV era buli muntu abeera ku TV agiraba kimanyi n'omuntu ampula essaawa eno agimanyi n'oluyimba alumanyi kale akatalekeka olina eri abawuliriza abo n'abawagizi bo ti bebi tambula tambula oli mulungi tambula tambula ono ye wolokoso mu weekend taxi Henry Tigan ono mpozi nga yayimba akayimba ka Love Nzita bwatyo nayimba n'akayimba abogezi babaawo wetwogerera bino nga amaze okuba mpozi bannanyini kutweja website ogwa Kampala Ego ne Yugi Music nga abavunaana kubeera mpozi nga bamwononedde erinnya mbu yavaayo n'awandiika n'ayogera ebigambo ebigamba mbu Bobi Wine yamuttira kariya ye ng'omuyimbi bwe yamuyigiriza okunywa enjaga Tigani bino byonna abyeganye n'agamba nti byakasalo bamwononera linnya lye era n'avaayo n'akivumirira nnyo gino bayagadde kumuvumisa bawagizi ba Bobi Wine This a true situation. Yellow man can't love because money and the confusion. Bobi Wine and Tigan in a combination. Kanya kumuitali na bakakata
ensonga era okuva mu ndeeyo mbadde n'abakulu ba poliisi eno ofiisi bagiyita media crimes kuba mbadde nina okugulawo statement okugulawo omusango ku bantu abo bananyiri ba webusayiti ezebbiri kusooka n'abadde ndowooza eryemu nenagezi olabanga eriyo n'endala zowedda neesibye ku bagiyita Kampala Eagle kumbe eriyo ne Yuga Music bataddeyo message ez'obulimba byesoogeranga naku ne bandeetera obuzibu mu ggwanga essaawa zino so nva kweripotinga ng'omuntu kuba sinza baleka genda batu bazze ku linnya lyange ne balisiiga enzira ate ne badda ne ku musajja mu bukulembeze bwe mwali naye ne bamusiiga enziro. Tigana agamba nti wadde babadde bawalampira ku ye naye nga tageti yaabwe yabadde yakwonoona linnya lya Bobi Wine n'abasekerera. Baguyita defamation fayiro bali mu kugikwasaganya ngenda kuddayo njala kuleka buli kimu nga kiwedde bagiwereze wa director emale bagisindika eri mu basaiba abakola ku byokuturakinga kuba abantu bano njagala mbafune bajje abantu bayinza okulowooza nti mu kuwandika bino ebigambo Bobi Wine Smaya killed my music career, he told me how to smoke weed. Bwoyinza okulowooza balipo eno tigani bamanyira naye nga nze mu bwongo bwange ndaba nga tageti yaabwe Bobi Wine so sinze olw'ensonga nti alina kariya ennene kuyange essaawa ya kakati nti ye ali mu byobukulembeze ali mu byobufuzi kariya ye ennene kuyange kati gwe okozesa eno tigani erinnya Bobi Wine killed my music career oli ye ayinza kutunulira nze ng'omuntu naye nga tageti yaabwe nga bo babadde batagetinga Bobi Wine. Tigana agamba nti ye okuva mu Firebase yavaayo mu mwoyo mulungi era yasiibula bulungi nnyo naye tamanyi lwaki bannamawulire bamwesibyeko nga bagamba ayogereyo waakiri akantu akatiisa oba Bobi Wine era alina kye yali amukoze. Besi batadde ku website zaabwe zeggambye ezo kati abantu message ko bagijje aba Kampala Eagle ne Yuga Music be batadde eyo message ezange gye ziraningo because nabadde nina okuvaayo okweyogerako ng'omuntu kyemba nkugamba nti bino bivudde mabega omanyi nagenda nenjawukana ne Bobi Wine nenva mu Firebase si mu bubi abantu bakimanyira nti buli muntu ave wa Bobi Wine avaayo kuwanda muliro mubalabye buli ave wa Bobi Wine avaayo najja ku TV nze Bobi Wine yakola kino Smaya yakola ki kalate kye baatalaba munze. Tamanyi lwaki interview buli kaseera wafuna akazindaalo ekibuuzo ekisooka naye ddala kituufu omusajja yakola bw'ati bazenga bansindiikiriza interview nzifunye nga nnyingi naye ng'obalaba bakusimaasima era obeeko byoyogera eri omusajja mbu simanya kino kituufu yakukola bw'ati kati lwaki ombuuza nti yankola bw'ati nga sinze nkikugambye oshegera bazenga bansimaasima si gwe gutandise n'emyaka ng'esatu emabega era baali babitaddeyoko nenjogerako ne Bobi Wine yennyini ne mugamba naye nange message nzirabe yankubira simu ne mugamba naye kanteekeyo ku Facebook yange mbeeko kyendaga abantu oshegera kyali kituusewo si gwe gusoose so mu bantu bonna ababaddeko ne Bobi Wine nze atavangayo kwogera Bobi Wine mbu ate kino ate kiri. Tigani atutegeezeza n'atugamba nti ku bintu byeboogerako ebyokunywa akayaga talina kintu kyonna kyamukka kyanywako wadde kyanyookeza kabubeere obukomera. N'abantu abamanyi ababaddeko neno Tigani bakimanyi nti nze sikozesa njaga sinywa sigala sina bintu byamuka byenkozesa kati omuntu amanyi bw'alaba message eyo bukosa amanyirawo nti gwe yagize message wako olwedde bakoze ensobi ne beeswaza nze sinywa njaga kati ngamba ntya nti Bobi Wine yanjigiriza enjaga nze newandiikira ennyimba ogamba otya nti yayonoona kariya yange ennyimba tampandiikira nayo na lumu. Uganda olw'okubeera nti bagenze baggwamu essuubi eri bannababifuzi abasinga bwe batyo bagenze maaso okusaba bannakatemba n'abayimbi okubeera mpozi nga bagamba bajje beeyongera okwesimbawo mu byobufuzi nga munnaabwe Bobi Wine. Abawagizi ba Kamiliyoni abamu bamutuukiridde nga bamugamba bambi ajje yeesimbewo ku bwa Lord Mayor naye n'agamba tajja kuba mu makirowoozo kasooka kirowoozeeko alabe ddala bameka bamusaba bameka bamwagala banaamuwa akalulu. Yes, Meya oluvuuvu ndulira n'okusoomozebwa kwonna. However, nkyabyekenneenya nga bagenda nti luba luvuuvuumo ne wekkiririzaamu ne weebuuza ku bakwano bo ne weebuuza ku bantu bo naye nga byonna bisoboka era bigenda kusoboka. So mbadde nsaba nfune obudde nga nkomyeyo mpise official statement yange mbalambulira ensonga eyo nayo yonna mu bwanvu bwayo ne bwe tugenda okukikola kuba sigala kisobola kikola nga ndi bwomu nina kikola n'abantu abanzikiririzaamu abekkiririzaamu Kampala waffe.
Mwami Joseph Mayanja agamba nti yenga ye omuntu omu ayina okwekkiririzaamu era agamba nti buli kimu kisoboka nga lwaki tekisoboka. Njagala nnyo okujjukiza abantu baffe nti ebintu ebisinga bituukibwako ng'olina okwekkiririzaamu naddala ffe ng'abavubuka. Nja ku example nti nze nava Kawempe nenziyanga mbuildinga from nothing nenziyanga ngattagatta naye nalina okwekkiririzaamu nti lumu lukya nembera omuyimbi ow'omugaso eri ggwanga lyange. So oluvannyuma lw'okufuuka omuyimbi abantu bampagira nenziyanga nzimba kimu ku kinnaakyo. Bwe tumala okukula nga tumaze okuva mu buvubuka tutandika okukola ebintu ebigenda okwongera ettaffaali ku bantu abatulinaanye. Bwe tumala okukola ekyo ne tukola ebintu ebyongera ettaffaali ku ggwanga. Bino olwagudde mu matu g'abawagizi abamu n'abantu abamu ab'omu bitundu, buli omu yawadde endowooza ye ku kuki kyalowooza ku kwesimbawo kwa Jose Chameleone ku bwa Lord Mayor. Bano be batuuze bye boogera. Sinzira naye Lukwago n'abakyali ku lwa meya. Not a big deal nti Chameleone ajja kubeera successful. Ajja kufunayo like ngapa abavubuka tujja kuba twagala change, it's fine, tujja kumuwagira, but to get successful no. Sikiri kubanga okusinziira ku mbeera ze n'ebintu bye zaakola n'engeri negyeyisamu nsuubira nti bw'avaayo engeri gy'avudde emabega ng'ali mu mbeera mbi asobola okutuukiriza ekigambo ky'abantu abali wansi. Kyetaagamu okukula, so togenda kuva eri ojja embeera zo mu buyimbi ate sisuubira nti oba ekintu kino abadde nakyo okuva emabega oba abadde mukulembeze naye kizze olw'ekinyegenyege n'okulaba bayimbi banne nga bagenda mu maaso n'okwesimbawo. Chameleone ye asigale mu music we naye ndasobola kukwasaganya bintu bibiri. Chameleone addeyo mu nnyimba zayimbe oba agenda eri ewaabwe Mitiyana yesimbe waavuganye. Wate waayogera ku kya Lord Mayor mbu ajja ku kya Lord Mayor okuba kwesudira. Bakulu teyeesudiye omusajja ali serious. Tubadde tukyali ku kya Khalifa aganaga kwesimbawo ku Lubaga South, Jose Chameleone ku bwa Lord Mayor ne zijja zireeta omununuzi wa Lubaga North Katongole Deriki gumumanyi nga Victor Kamenyo eyatente nga asunansune agamba nti naye ayingiddewo ku bwa Lubaga North ajjeyo Moses Kasibante kubanga ebisanyizo byonna birina nga bwannyonnyola wano. Nzalibwa mu Lubaga North, kulidde mu Lubaga North, bazadde bange ba Lubaga North, mu buyigirize bwange tuma nentuukako we natuuka nenguladuwetinga mu mateeka. Nsabiddeyo, mbaddeyo, ndabye obulamu bwayo, mbujidde enfuufu yayo, mbuuse emyala gyayo, gaze buli kimu ekiaffectinga abantu, ndaba abavubuka baayo, obulamu bw'abavubuka baayo, buli kimu ngenda nkiraba. Bino we bigudde mu matu g'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni n'avaayo n'agamba bannayuganda kye muliko temukitegeera. Muleese buli ddiikuula kale n'atasooka kuneenya balonzi abaasooka bwe baaleeta Sebaggala ne kati bano abazzeeko nayeebuuza ne muleeta Katolwama ng'olw'okubaasesa abantu. Ne muleta Bobi Wine ng'olw'okuba muyimbi. Wano waweredde abayimbi amagezi ne bannakatemba n'abagamba bandizzeeyo mu kuyimba kwabwe ne bayimbira abantu kati ng'ennaakulabe eyo mu Suzaana Zawuleri ya muzzano omuwe mutyo. namwe mulina ebizibu byammwe wadde naye abasinga muli baana bato ndowooza mwakalonda omulundi gumu oba ebiri naye bali ababadde balonda emirundi egididinganye ne balonda Sebaggala ne balonda Sebaana ne bamuteekako Lukwago eno ne bateekayo Katolwama mbu asesa abantu abeeri ne balonda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si bya kuyimba. Honorable Katolwama twamusangiriza kuba kino kimukwatako yagaanye okwogera. Honorable je balekose kamiso naye ndeka kalamu wano kusimba Honorable kubiddeko ku nsonga ya president byongerako kuba waliwo ekiyinjogeza nabange baddemu eggumba weebale.
Victor Kamenyo bino bamugudde mu matu n'agamba mbu ekiseera kati abazeeyi bagende lwa nsonga ebizibu bya new generation tebisobola kugonjoolwa abakadde solutions za new generation ezisobola kusolvingibwa muntu wa old generation. Waliwo ensonga lwaki America yateekawo etteeka nti omuntu afuga ebisanja bibiri. Kiba kitegeeza obwongo bwe bu exhaustinze kyetaagisa ku new ideas empya. But we cannot use old solutions to solve new problems. Bwerubanga edda kyali kyetaagisa abantu 30 tebuli ku kulonda kuddako wabula buli ku mugigi egiddako. Bwatyo ye Victor Kamenyo ensonga bwaziraba. And leadership is not all about the next election. It's about the next generation. So tugenda kulembera next generation eyabavubuka kozi tugimanyi bulungi. Abakulembeze abaliko kooti eno mugiwulire bulungi kuba yammwe. A joke in politics ends up winning. Kyalabanga joke mu politics ate attracting abantu kyekimalirizanga kiwangudde. So politically it is not very good to underestimate an ally. Ku nsonga y'emu eyo eya President Yoweri Kaguta Museveni okubeera mpozi ng'azaalawo abayimbi abagaba baddeyo mu kuyimba, Dr. Hillman nga mpozi ono agenda kwesimbawo emawokota naye yamutuuseeko n'agamba naye bannange Uganda terina mirimu, yemu ku advocating abantu okwetandikirawo emirimu. Kibi nnyo okuba nti abantu naddala mu ggwanga eri promote nga abantu okutandikawo emirimu ate omuntu adda n'atyobola omulimu naddala bannansi gwe batandiseewo. Tetukitwala nti obuyimbi oba abayimbi be bakuliyetinzeewo embeera yonna gye bakuliyetinzeewo okulaba nti omukulembeze bonga bo abakulembeze. President alina okumanya nti abayimbi is not the problem. naye abantu abavuddeyo ba-inspiringa abantu abalala abo okutuuka ku ggwanga ettuufu. The president alina okulukinga beyond obuyimbi ategere nti abantu abo balina eddoboozi, balina following, balina n'obumalirivu okutwala abantu okubalaga nti Uganda entuufu yalibadde eno. So president alina okumanya nti waliwo Uganda entuufu gye tulimu ne Uganda eyannamaddala bw'erina okubeera. So inspiration oba abantu abalaga ekkubo Uganda entuufu w'erina okubeera kyekifaananyi kye tulimu oba kyekifaananyi omuyimbi oyo gwe yabadde ataaki nga kyalaga abantu. Agamba nti ye akoye ne bannabyobufuzi abeenaanika obusuuti ne banana naye nga tebalina kye bakoledde eggwanga. Wano yasiimidde kasirye eggwanga ate ennyambala yali ya kisaazisaazi. Ebintu nga dress code bye baleeta mu bintu ebyo. Nayagala nnyo omusajja bamuyita Kasirye Eggwanga. Yabeeranga ewaffe eyo Mubende nga ebintu byakola bw'aba ayambadde you can't take it olowooza ali awo ayambala kisaazisaazi naye nga byakola byogera nnyo okusinga ennya.
yambala naye bano bagenda ne batukulisa nti ayambadde simanya olw'okuba yasomera Harvard ayambadde bulungi naye nga byakola tebimakinga n'ebyo ffe twagala life ekomewo eya ddala omukulembeze owa ddala bukomewo mu bantu then bwe tunaaba nga tetusaanidde ng'obukulembeze tubukomezzaawo mu bantu abo bwe tusaanira bwe twali tulowooza bali butuulamu naye obukulembeze essaawa eno tebuliiwo twetaaga Uganda eri practical si abikwate abantu bakoye Uganda eri ku mpapula muntu yeetaaga ayite ku Salama Road oluguudo lwe oba gavumenti ekole ki provided government ya President Museveni tekutte kuba masuuti abo nga bwe tubayita wabula netula abantu ate bo buli all the time buli kye bakola oli akola emisango nabba ssente z'abantu bingi ne bamupromotinga omukyala bali awo beewuubira magomesi na mu busuuti batambulira mu zirandikuuza abakyala bali eyo bafa era bw'abanga omuyimbi agenda okuleeta practical nti byabadde ayimba abiteeka mu practical ye time yeeno ebigambo ebyo n'ebirowoozo si bya leediyo eno n'abagiddukanya by'abantu kinoomu ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi savugiddewa ani gwe bakutte nani What? Social bundles are back with free OTT. The best and cheapest social bundles in Uganda. Snapchat, WhatsApp, Instagram at 10,000 shillings. Buy your favorite social bundles now from any AfriCell agent, AfriCell shop, or Payway outlets. AfriCell, don't be cheated. Nyabo wanji sebo wamma kituufu mmwe aba KCB banka musobola okufunira omuntu bidi bondi musawa bbiri zokka kituufu nnyo sebo kyotegeeza nti mmwe temuliiko bino byakwetolola njifunirawo bwe papa kituufu katukwanjulire KCB bank express bid bonds weefunire bid bond okutuuka ku sinja obukadde 2 musawa bbiri zokka nga teweetaaga musingo kyalira bukyaliza ettabi lyaffe lyonna weefunire bid bond bwecwe amateeka n'obugwagulizo bigobererwa KCB bank go ahead KCB bank erabirirwa banka enkulu eya Uganda. wama munywanyi mbuulira gobadde olowooza otya abantu abamu bagamba nti eggulu ly'ekkomo n'ekisinziira engeri gy'olabamu ebintu nze bw'ombuuza y'engeri gy'owuliramu akayiwa akaweevu okuva waggulu gezaako ekyokunywa ekipya ki Skyview soda olw'owoomerwe ekyokunywa ekimatiza era ekikkakkanya ennyonta tobuzibwa buzibu kyakusalawo Skyview soda ky'ekyokuddamu Extreme. Swift is back. What? Social bundles are back. With free OTT, the best and cheapest social bundles in Uganda. Snapchat, WhatsApp, Instagram. kitibya Mr. Mosquito Neneti nze ndi okwera mpozi nga ate nkutwaliza ddala bulungi nnyo naye nga twogerera anko kalamu amaze okubeera mpozi nga tweyungako wabula nenkubuzako gwe namagwa Gloria alina gyosinda okuba nga owulirizawo ebusega wabale kubeera nga otyudize okay abawala muliwa mukuŋŋaane anka ayingiddewo tusooke nono Tina Mutebi Anko Kakalamu yoliwa bakubuuza kakalamu gy'oli osirikiddeyo osirise naye simanyi ki osirikidde Lutuwe ani Kakalamu mani lutuwe
Kyokka nawe anko kakala mutwalwa wolutuwe. Tolindanga baana nga basabye. Mwana adda njagala asokadde mwanso obuleyo. Aluwa. Nze Pretty Namutebi anko kakala yoliwa. Wakida wanzise. Wesole. Kubuza kana jase kwa tango mpolo kwa menuje yedembe chera musaba kaziri sasa tu chera mubira kasiri semu www.20.uk pale kwa tango tumbu dempolo kwa menuje yedembe and of course is bulaida chikaziri abizo kazoko kwa tenga tugata kusawa nye ya machagonda kwa chari WOLOKOSO rodej nze kakala omugerede answer Mr. W akubuza kono kubatenga mkweba zaina jese kwa tango tumbu de stage boda zona na mwa tumbu de mutaxi mwana togero kwa tatu badisa kona toy amachagonda kuno wale tugero kwa tenga tudusa bino okuva gravite omutujju weyakubwa amasasi abadde taddanga kuyimbira ku bantu b'ejjinja okutuusa olunaku lw'omukago oluwedde gravite weyayina ekivulu n'omuyimbi eyali abakinganga shiba amanyidwa nga Risa Tower era nga ekivulu kino bali bakituimye nyingiza mu mbuzi zakutudde era nga ekivulu kino kyali kirangiddwa mu kifo kyali kimanyidwa nga Tip Top Gardens kyali kimanyidwa nga Raptors ejjinja ebiseera ebyo wabula gravity sako ne bane bali balangiddwa nga we baali tewali yalabikako ku stage okukakana nga amasasi ganyoose. Yo oli ku radio Simba program WOLOKOSO taata. Yeah. Eso. Amanya edobozi nze Saddam Hussein. Saddam. Yeah. Oze mu kivulu ng'osuubira ki era okigenza okugwa nga ki ekiri awo? Kivulu mwana batuliddemu olukwe. Baani? Waliwo abadde kati ne balaba nga abantu tebaliimu ne bakisazaamu. Anti kati mubaddemu n'okwekalakaasa. Ne bafulumyako n'ensasi awo. Kati bintu ebibanga bitankalanye tebisobodde kubeerawo. Naye mubadde mugenze kulaba muyimbi kinaki? Tubadde tuzeeyo abagravity era njala baddemu bategeka ekivulu ekirala. Kuba omuyimbi gwe tubadde tuze okulaba taze tetumulabye baddemu bategeka ekivulu ekirala okunziriza sente tebasobola. Obagambyeko ne bagaana? Abagambye ne bagaana tebasobola kuza busente mwana. Nze kyengamba ku bategesi ab'ebivulu beebereremu bateekewo security tegeera naye ate kati ne security gye batuwa nabo mitwe mifu.